Nzenga bwendaba lunaku lwa Sunday tugenda tambula naawe mpaka essaawa zigenda kubeera 12 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Abali ku Dream TV mwebale kutweyungako, nammwe abatuwuliriza ku Impact FM Radio Rasta Mayinja. Tutalaze eggwanga lino e Masaka otufuna ku 1.5, Mbale 1.3, Bendo lya Busoga 9.2 n'ebitundu ebya Jinja mu kibuga otufuna bulungi nnyo ku 7.6, Kampala n'emiriraano 9.8. Emitala w'amayanja emikutu gyombi ebiri ogifuna ogwa Impact FM ne Dream TV ku www.imc.ug sako ne ku nkola eya Victory Uganda app eyo ogifuna ku simu yo obanga olina essimu ey'okuseereza oba mweze muyita smartphone ka app ako ka downloading ojja kubanga olaba Dream TV ate owulirize ne Impact FM. Abakulu bonna bateredde tugenda kwongerayo ensonga gye twayogerako gye twatandikako wano yava mu bintu by'okusiiba ebyo twalaba nti banaffe abayisiraamu bwe babeera mu kusiiba sitaani bamusiba. Kati okusibwa kwa sitaani kuno ne kukwata enkanda gona ddala programu eyo ewedde era tugenda kubanga twongerayo wabula waliwo n'ebibuuzo ebyabuuzibwa nga bigenda eri omukatuliki n'abayisiraamu ku bye twali twogerako nabyo tubirina tugenda sooka tubijje mu kkubo twongere okugenda ebuziba eri ensonga eno ey'okusibwa kwa sitaani. Kale katukomewo tuulakalira abali ku Impact FM naawe ali ku Dream TV. Eno ye program Nzenga Bwendaba. Bano baba bebamu. Okay. Oli mu program Nzenga Bwendaba wakati ffe twagitandise dda. Makolo omusamize. Oli mulamu? Ndi mulamu. Aha. Wasuubiza wano abantu nti wookomerawo ogenda kujja n'emmandwa ozibalage. Emandwa tebaziraganga. Kati gwe wasuubiza ki? Nga bijanjalo. Gwe wasuubiza ki? Emandwa waliwo emikolo gyayo gy'osooka n'okola mu bugenda obugiyita. Kikoli. Anti ky'oba okola. Ate si wano. Anti gwe wasuubiza wagamba ogenda kujja wano. Akatambi nkaleete? Akatambi nkaleete ng'oyogera nti ogenda kujja. Gwe wankaka. Saakukaka. Weyankaka. Ngabo bwe emandwa tebaziraganga mizi. Oba mu kikapu ndiho gizeho. Emandwa wayako ng'olina gy'oje. Ayita nayo yamanya kyerya. Nojja mu ssabo bulungi nosobola okulaba emmandwa. Naye kati emmandwa So emmandwa zikoma mu ssabo wokka? Tebuna wonna. Kisinziira mu ngeri gy'ogiyitamu. Naye waliwo ogiyita ngeri yakujerega. Ate eyinza okujja emmandwa tejeregwa. Bw'ogijerega ekola ki? Bwe ngijerega emmandwa yo enkola ki? Newe nesobola okukyalawo bano batekemu akayimba. Aji sokolinde. Sokolinde omuyimbisa. Omuze njagala kumanya. Emmandwa ye bwe ngijerega enkola ki? Eyinza okuyisuubya nonneevuma. Magamba omusajja makolo kya. Otandika okunnoonya. Kiki kyenyinza ogigamba ekijerega n'enkola ekibi? Lwaki ayaganye emmandwa okukola ekibi? Anti ojja kunneevuma obulamu. Tewali buzibu. Oli bagamba nti akanyomonyoomo w'onyombe yasula mu nju. Wali kutali. Tewali buzibu. Kyenjagala kyennyini ekyo. Kyenjagala kyennyini ekyo ku mmandwa yeeyo etasobola na kujja mu studio wano. Mukulu Mulanzi olina abaana. Abakyali abato. Egenda kuttako omu. Abakwetaaga. Egenda kuttako omu. Egenda kuttako omu. Ate abaana banonyaako ki? Gwe wenyini. Gwe egenda okubona. Oyo ye Makolo ali ne zisabusolo. Saidi eno owejjokolera babandage ku screen mbalaga abantu abali ku Impact FM tuline Makolo omusamize zisabusolo omusiraamu ate nga Sheikh mu ngeri yemu eyalyako ku mbizi mu sausage ono zisabusolo ng'amanyi nga tamanyi Allah yamusaasira n'alya ku mbizi teyagirya teyagitesting yakola ki? Yagamba buga nti obuntu obwo bubadde bumpomera kambuleke mu kisiibo bubadde bumuwoomera tekyali kisiibo
kale so nga tesaidi eno oli omulangira Kaaya chairman wa program saako ne makati awo mwabali ku Dream TV ye Haji Lubowa saako n'owejjokolera Kaloli gwe tuli naye owejjokolera kale tuteredde waliwo ebibuuzo wano ebyabuuzibwa zisa busolo gy'obulidde kulikayo mu kusiiba sitati ne wagimaze alhamdulillahi rabbil alamin twebaza Mukama Katonda naye bwe nali nga mpumbawumbako ku lunaku olwokutaano eri abakkiriza nateekawo Katonda nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatugamba amdan emirundi 3 kigenderere kibe ekyabugenderevu okusiiba kwaffe kwe tuba tusiiba n'okusaala kwe tuba tusaala n'okwenenya kwe tuba twenenya tusaba Mukama Katonda atukumire mu ekyo kibeere nga kigenderera hatta yamul kiyama nga tusaala eswala zaffe 5 nga bulijjo bwe kiba kiba mwewa mwe mugamba nga bukyali ebereberye bwe kiba kiba naye waffe tugamba amdan kibeere nga kigenderera nga bwe tubadde mu Ramadhan nga twenenya nga tusaala eswala zaffe nga tuzimalayo era tugende bwe tutyo kibeere nga kigenderera nga Katonda yatulungamya emirembe gy'Omukama gibeere ku abatuuliza nammwe abatulaba Ramadhan alhamdulillah Katonda agimalizaako n'ennaku 6 si yenkomerero wabula kibeere nga kigenderera nga twenenya mu maaso ga Katonda nga tusonyibwa ebi bye tukola mu kyamani mu lwatu waliwo ebi bye tukola mu kyamani mu lwatu kale Katonda kyatuba tumusaba okutusonyiwa ebyo bye tukola mu kyama nga tumanyidde ddala ne mu lwatu ate nga kirabikira ddala Omukama abeere nammwe kale katusooke tujjewo ebibuuzo bino ebyabuuzibwa tulyoke tweyongereyo twogere ku kusibibwa kwa sheitaani oba kwa sitaani nga bwe twatandikako sande eyo ewedde kati mu kusiiba naabuuza Allah bw'aba akwata sitaani n'amusiba lwaki ate basaba Allah n'amusiba lwaki tebasaba Allah n'amusiba ebbanga lyonna Haji Lubowa abatuuliriza mbalamusizaako mwenna n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tuba tuli abantu abakkiriza tukkiriza Katonda ne tukkiriza ne nabbi we sallallahu alaihi wasallam naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatatusomesa tuba tetusobola kukikola ki nabbi Muhammad kyaba teyatusomesa tuba tetusobola kukiteeka mu nkola. Kati bw'atugamba nti sitaani esibwa ne sitaani yennyini tetugirabanga teri yali alabye ku sitaani, teri yali alabye Katonda. Ne nabbi Muhammad batunyumiza munyumizi ewulidde ne tukkiriza bukkiriza tugamba ekigambo kimu samiina wa ata'ana, tukkiriza era tugonze. Kati tosobola kugamba nti bw'aba amusiba kwegaffe tulagire Katonda akyuse bye yayagala. Tetukola bwe tutyo, tugamba samiina tuwulidde ssebo era tugonze. Sitaani omusiba oba amusiba atya oba amusibirawa oba so Allah ne bwaba mu kiboozi kye mwe mukkiriza bukkiriza. Allah ne bwaba mu kiboozi kye Allah ina ekiboozi. Njagala moderators okumenyeewo Katonda okumunyoomoola ennyo okumuyita ekiboozi. Moderator nkwegayiridde Katonda toga nti Allah ne bwaba mu kiboozi kibe ekiboozi abatuulize ekintu kiboozi kibi nnyo. Hadisi emboozi eyakolebwanga nabbi Muhammad naye sigamba nti Allah ali mu kiboozi. Ekiboozi Katonda yita kakati Allah ng'ali mu kaboozi. Allah ng'ali mu kaboozi. Allah ne bwaba mu kaboozi akekikulu
kiri kibadde kiboozi tujewo ekibozi tuzekewo akaboozi baana bange baana basokoleke musawo muganda sokoleke tatojja kuyamba nze gwe toli shekhe akatonda tumutadde mu kiboozi tumutadde mu kaboozi ebyo ne byakunyoma subhanahu wa taala bannange katonda tumutwale ngaati mu bwenyini bwe mu bukulu bwe ku Namulondo bwakabaka obwomugulu tetujja mugamba kiboozi kya katonda mu kaboozi akaboozi mukamanyi kabuwemu alina tayinza kuba yina akaboozi ke nga kalala ku mpapula z'amawulire owulidde yasabye muntu akaboozi ku TV mulaba yasabye jajjawo akaboozi kakati lwamukwata akaboozi kintu kya bunyomu ffe tukiranga kya buwemu abawuliriza akantu akaboozi mukimanyi n'ekiboozi kiba kimanyiddwa bannange kale Allah bw'aba mu mboozi ye bw'aba mu mboozi ye mwe mulina kukkiriza bukkiriza kati katonda ffe tujja muteeka titube naye mu mboozi katonda ye tuli naye mu kawuli mu kigambo katonda tuli naye mu kigambo wakala n'agamba waamala n'alagira naye gamba nti n'anyumya bw'ati katonda tetujja muteeka mu mboozi mutume Muhammadi yali mu hadisi yali emboozi yanyumiza yatunyumiza naye bw'ogamba nti katonda mu kaboozi ne mu kiboozi la tetujja mutwala makolo ogamba oyagala kutaasa haji sheeke njagala kugamba Haji Lubowa katonda takyalina wawakwataganya na sitaani kubanga sitaani yadda ye yakakoosi katonda nasigala mu ggulu simanyi katonda sawutani bagigoba mu ggulu wayogedde naye bagigoba mu ggulu sitakyali nekakoosi katonda bawa mu ggulu nakakoosi okyogera ng'omusamize omusiraamu oba ng'omusamize nze ndi musamize naye nga kyenjagala nkugambe nti katonda tasobola kukwata sitaani kubanga tebakyakwatagana tebakyagatta ki tebakyagatta nsi ggulu yansi so kati ono mumuzeemu nti ne bwe basaba Allah sitaani aleme kuddamu gikwata tebikola kale nedda mu Qur'ani mulimu olunyiriri surati al-Bakara sura ya 2 aya ya 186 katonda agambye bw'ati nti abaddu bange bwe baba bakumbuuzizza bagambe nti mazima nze ndi kumpi nnyo katonda bw'aba ali kumpi nnyo nabo nyanukula okusaba kwansaba singa abadde ansabye kale banyanukule n'okugondera amateeka gange era banzikirize balyoke baluŋŋame bwe baba kwekyo ekitegeeza ssebo katonda ali kumpi nnyo baba bakola ekyo alinawo babaka anti oyo wabasamiza owabasamize yalina ababaka kale producer ekibuuzo kyali tweze tunaba kukituukako nkyayita mu messages ez'abantu wano ze batusindikira so osobola okutuyamba nosooka n'okijjawo tugenda kisanga babuuza ekibuuzo omulangira Kaaya lwaki mutya empeta tetutya mpeta ate era si kiragiro kya Katonda wabula nteekateeka eyaviira ddala mu civil marriage bw'ogenda mu civil marriage bagiteekako mu bufumbo obwakyo obwo bwekitala kati bwa DC anti bwebwo era bwebuli ne mu kyaki ate lwaki obuyita bwa kitala bwebuli ne mu kyaki yandi kyekyo bwebuli ne mu kyaki era wano mu Uganda tetulinaawo bufumbo bwa Christian marriage oba Catholic marriage SDA marriage bwonna bwawa bwa DC bwa civil kyetuyita civil marriage nolwekyo yagadde okuteeka akalamba lameti ndi civil married akateekako so kati nze eyange eri ku mutima kubanga bangi nnyo balina empeta era nga ziri kungulu abagabo bazitya era ayenda eri kuli ekikulu si mpeta
ekikulu mutima so sikaweta naye agenda mu loogi ng'agirina agijjako abo nno be baswaddeswaddeko naye abeera nayo n'ateekayo akakyala kakapya ng'agirina n'addayo eka n'abeera ng'agirina kati empeta eyo nsi egundi enkulu ewejjokolera nga ndaba nga alina ayagala okubaako kyoyogera oli bulungi bulungi eba yakyuma nayo katonda yagiteekako yabagatta ku mutima era katonda Ogw'omukyala yagatta civil marriage byeyono byagundi Kiwaani. si kiwaani nga bwogenda okubalwa tebakubale bajja kumba kati size akabonero akoku nze omala kwogera bw'oba kasiru kyaki bw'oba kasiru ng'oli museveniside bategera batya nti oli mufumbo toyina kwenda simple matter kati ategeera yani lindako bayenda kugwanga katonda yategeera onatubuzabuza tebayenda ku nsi tebayenda ku ggwanga bayenda ku omu anti era ayina empeta ayenda n'atagirina ayenda naye ng'oli mufumbo therefore obufumbo sibulagira ku mpeta naye eriyo enzikiriza zezigamba nti oteekeddwa okukateekako bakulabe bw'oba tokataddeeko toli mufumbo bw'oba tokataddeeko toba mufumbo temukola nansibiddeawo toba mufumbo nga tekaliiko kubanga gundi yagirina kaawa saara yagirina n'adamu bamugatta mu civil marriage wano gavumenti yetulagira mugatte nze era seera si gavumenti sandiga sifuna kuteekako certificate wandibadde naligenze bugenzi nga bampa mukyala nga nkoko mpanga mbeera na mukyala naye etteeka lya gavumenti era bonna kati kakagala bonna abalina abakyala nga si bagatte banyooma gavumenti so si kanisa lwaki abasiraamu tujja kisanga lwaki abasiraamu wiiki tukyalina nyingi mu mwaka guno lwaki abasiraamu ennaku ze basiiba asatu oluggwawo tebasiibulukuka nga tebalabye mwezi basiiba mwezi oba nnaku okusinziira ku kitundu ky'ensomye essebo katonda atugambye mu ssuula mu lunyiriro olw'emabega luli nasomerwa mu maaso 185 nasomero lya 186 katonda agambye nti omwezi ogwalaalikwa okusiibibwamu gwe mwezi ogwalamanzaani era omuntu gwe guba gusanzeewo asaanye agusiibe oli bw'aba mu lugendo obanga mulwadde asobola okumiisinga n'asiiba asobola okubuuka ezo ennaku n'atazisiiba n'azisiiba oluvannyuma mu mwezi guno oguddako n'alyoka agamba nti musiibe nga mumaze kulabako era musiibulukuke nga mumaze kulabako nabbi muhammadi yakkaatiriza bwati ndowooza omuzzeemu kale tumala kulaba ku mwezi ne tusiiba tumala kulaba ku mwezi ne tusiibuluka kankulage bagaye kusiiba mwezi gwa ramanzaani so si kulaba muunu abalaba ramanzaani bebagira naye muunu wano sikirabawo oba zisa busolo yakirabawo ekintu ekiyitibwa hilaalu emboneekerera eyo kasita erabika ku ggulu ng'omwezi gwa ramanzaani tugulindirira okulaba tugenda okugusiiba naye wajjawo embeera nti wasobola okubaawo ebire nebigubikka akeeza ako kebayita hilaalu notokalaba naye ng'omanyi nti omwezi guno omukadde guwezezza ennaku 30 kasa guweze ennaku 30 enkyatandika okusiiba ramadaani yadde nga tolabyeyati nga tolabyeakabonekerya nga tokalabye byoyogera biva mu mutwe goba mu bwino birina bwino mu Kurani wano bwe boogedde bwe tusomye tetulabyewo mwezi ogwawa
gwe bayita muunu tulabyewo mwezi Ramadhani nga bw'otulina okugamba January February baguyita months guli muunu kati ekyo ate wano weekiri kati ekyo kyogamba okulaba sebokaya kamaru mwezi tekiriwa shaharu mwezi kamaru gwe guno akati gwolaba ku ggulu kamaru kati naye ate ekikolwa kya kamaru egyolabye ye Ramadhan gyoba olabye eyitibwa shaharu Ramadhan kati waliwo kyembuuza kiri kimu ekiragiro ekitugamba nti tumale kugulaba Qur'ani etugamba sumubiruya tekikirabyewo wano mu Qur'ani oba muyiyemu ekiri kinsomere wamma empaka ziggwewo kinsomere banange surati Bakara 185 biruya wafuturu biruya musibe kulwokulaba ku mwezi ogwo ate era musibuke ekyo kiri mu mboozi mwezi nga gugwako era musibuke nga maze kulaba kiri luddawa kiri mu mboozi kiri mu hadithi tukkiriza kya hadithi kya mboozi fine kati awo tugenze Allah yabalagira kirala mwe mukola kirala kya mboozi mu Qur'an okakasa mu ekiri kale agambye ajja kinoonya tuyamba obuuza omukatuliki oyo essaala zaabwe tezisobola kutuuka eri Katonda nga sapuli tebayise mu sapuli Bismillahirrahmanirrahim essaala zaabwe sokolamuse ku bantu balamuseeko oddemu ekibuuzo bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo abandaba eggulo lwaleero nze Sonko Charles okuva ejjokolera mwami Sewandagi Alex ne famire yonkulamusizaako nnyo ekibuuzo kibuuziza nti essaala yammwe abakatuliki tesobola kutuuka nga teyise mu sapuli esobola okutuuka nga teyise mu sapuli kuba sapuli mugenda ne ku ngalo kiwedde esobola ate akaladio olaga kakisheeka oyagala kulaga nti naawe muyitaawo akaladi bwogende ku sapuli kati nze amanze kambuuze esobola kati lwaki muyita mu sapuli lwaki olina sapuli lwaki nina sapuli sapuli negayirira yakwebuulirira ku bulamu bwa Kristo obulamu bwe ng'ajja mu nsi tubutunulirako sapuli eriko empeke 59 kati buli mpeke yina kyetegeeza kati tutunulira obulamu bwa Kristo bwe yali ajja mu nsi bye tuyita ebyamagero ebyessanyu kyali kyamagero okulamusa nti malayika w'Omukama n'abulira Maaliya kati tutunulira emirundi egyo paka Kristo lwe tumulabanga ali mu yeekaalu ayigiriza abakulu ab'eddiini nga bazze bamunoonya ogwo gwe mutenda nambe mu gwe twebuulirako omutenda namba 2 ne tutula obulamu bwa Kristo obw'olwatu n'abatizibwa mu mugga Yoludaani n'abeera ku mbaga ekkaana bw'ava ku mbaga ekkaana n'asindika abantu okwenenya mubonerere bw'ava otumulaba ng'afuuse obulala ku lusozi Tabor n'ayolesa ekitiibwa kye tulifuna mu ngeri twebuulira nga tulaba nti ku nkomerero ne tulaba nga atukolera omugaati ne viini twebuulira nti ekyamagero ekyo mutusigala nga tumufuna ffe ng'abakatoliki ogwo omutendera namba 2 omutendera namba 3 tutuna obulamu bwa Kristo okuva e Getesimaani okutuuka lwatuuka ku musaalaba era emirundi 5 era nga tukyebuulirako omutendera ogusembayo kati nga bwe tuli mu biseera byakuzuukira tulaba obulamu bwa Kristo okuva lwazuukira n'alinnya mu ggulu bw'amala okulinnya mu ggulu n'aweeza mwoyo omutuukirivu bw'amala okuweeza mwoyo omutuukirivu n'atandika okukola mu bulamu bwaffe ffe kati tuba tutunuulira okuva ku kuzuukira kwa Kristo biki ebyabaawo kati tuba twebuulirira ku byamagero eby'emirundi egyo obulamu bwa Kristo n'olwekyo tetuli awo okulokompoka bulokomposi nti tuli awo tuba sala ya kumeditatinga kuba kwebuulira negayira ya kwebuulirira so kigunje kyemwagunjawo ekya sapule ng'ekereziya
mwebuulirire naye nga tekiri mu bayibuli. Jjuukirirako mirundi. Ndowooza oyinza okuba oli muyivu ekintu kye bayita okwebuulira mu bulamu bwo kiba kigunje gwe mu ntegeerayo oba ne bw'obeera osinza mu nzikirizayo sikitegeera. Omuntu waba yeebuulira nga ameditatinga ku Katonda oba ku Kristo n'atondawo sapuli nti kanneebuulirire okuyita mu sapule kiryoke gwe bw'ogamba kiryoke. Naye ndowooza gwe mu ndabayo kya busiru kiba kigunje ekyobusiru kiba kati eyammwe si ngunje ey'abasiraamu. Allah ina sapuli. Njagala ndowooza ngezeko okujjukiza ebigambo bye nayogera nti sapuli eriko empeke 5 mu mwenda. Tewali aziganye. Buli mpeke bwe tuba tugyebuulirako erina kyenzijukiza. Ekyo tewali akiganye. Kaakati sapule kyo ekigunje bwe mba nkyogererako ebigambo bye neebuulira enzijukiza. Kikigaana okuba ekigunje. Kikigaana okuba ekigunje. Ekigunje kye neebuulirako kya bwakatonda. Sifaayo ku kigunje kiringa butunulira ennyukuta. Ekitabo ekyo ennyukuta etta naye amakulu agalimu ag'omwoyo ge galeeta obuki obulamu. Kale n'olw'ensonga eyo nti nzikiriza bulungi nti ekigunje nsobola okukyebuulirako ebyakatonda ebitali bigunje. Ebayo ekigunje ekibi n'ekirungi simanyi muki wonna simanyi kubanga ebigunje nga ki ekibi n'ekirungi. mbuuza bubuuza nze kuba waliwo ebigunje abamu beegaana ebigunje nga balaga abagamba nti okugunja kibi bidiha mbi yonna buli bidiha mbi. Ekyo nkikulekedde sina bwe nkiddamu. Sheeka atuddemu. Ekyo nkikulekedde. Si buli bida nti mbi. naye waliwo embi. Bulimu bida embi. Bida kyekintu ekiba kigunjizibwa ekitaakolebwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ate bida mwemubamu ennungi nga egendera ddala ku ddiini kati nga Qur'ani eno byajjanga bigambo bajjanga bigambo ku mayinja nga twali kurasa twali mpapula kiwulidde. Kaakati tugyekera Jibrilu yeba egitusomera kubanga yagissa ku nabbi waffe Muhammad. Nabbi waffe Muhammad nagikwata ku mutima ne ku mwoyo ne mu bwongo bwe bwonna. Naye kaifa kutiba fi Qur'an ate yawandiikweta ku mpapula. Sabagunja ne bateeka ku mpapula oba bakola kirungi. Kati biteekwa okuba eyo si haramu era si tegamba haramu bid'a era si bid'a era si haramu. Kyefa gwe mutindo oguba gukoze eki oguba guzze kati nga ne tasbihati zino olidde wali mu surati batugamba fasabbih bismi rabbika dhul jalali wal ikram. Tendereza nnyo erinnya lya Mukama Katonda wo oyo ow'ekitiibwa era omugulumivu. Kaakati bwe ngamba nti subhanallah ye eriko mmeka empeke 99 bwe ngamba nti subhanallah zino ziriko 99 kubulako emu okweza 10. Kati era bwe tuba tumalira nga twagala okweza emirundi gyaffe goteeka ogunjawo ey'ekikumi tuddayo eno tudda ku eno etugamba subhanallah n'agunjawo ey'ekikumi ekijjula n'oweza ekikumi kyo. N'olwekyo bannange ebyo bya Magezi Tom agambye Sheikh Zisabusolo nga muwombeefu sitaani ye ekyali nsibe. Kakati no sitaani bagita bannange so mwami ani oyo Tom Sebo sitaani sinsibe manye bagita dda omuzindalo soko guwe. Ebuzo ngenda kubiddira omuzindalo bagumpeere makolo. Makolo sitaani yani mu busamize. Wababuuzizza dda n'ababuuza emeka. Bw'obanga oli musamize nga bano abalala bonna bakulabanga ggwe sitaani. Kati sitaani yani mu busamize. Kamala okubagiza ku bantu b'Erusaze. Kale kitalo. Twafiiriddwa omukulu Sefala abadde omukulisitaayo ennyo. Abazimba ekyaki eYerusaze. Sanyulyo mwami oli abadde musomi bambi abadde wakikwanga musomi nnyo anti omusomi era abadde nga yagalanye ekyaki abadde ayagalanye ekyaki ye ku Yerusaze era bagirwanira alwanidde nnyo ekyaki eyo era ngenza okuvaayo nga bamutute mu kyaki okumusabira
mwami Sefala wakuziika nkya naye kati nsaasidde nnyo abantu berusaze n'abafamire ye akusadde kuba tabadde musiraamu wakitundu mutuuze wakukitundu berusaze nsaasidde nnyo abantu abafamire ye n'ekitundu kyonna okutwalizaamu kubanga abadde muntu wankulaakulana nnyo ng'ate abadde ayagaliza nnyo abantu bonna okubeera obulungi bambi akulumye kati genda tufiiriddwa nnyo kaakati sitaani onambuuliza lino sitaani kyeki sitaani yani mbusamize omuntu okulaba nze sitaani yani mbusamize andi tobuuza kibuuzo tokikyusa omuntu bw'alaba omusamize alaba nga alabe sitaani naye bambi obeeyawo erimbye sitaani tumugeraageranye nti ne Katonda kubanga kyona kyakulowoozaako so sitaani tumugeraageranye ku Katonda mu busamize mube mukiraba sitaani y'omu ne Katonda nedda tubakompeyaringa babiri amba sitaani wuuno ne Katonda wuuno katutandiko bw'ofuna ekibi oyo aba sitaani yakireese bw'ofuna ekirungi aba Katonda yakoleki yaleese naye oluusi nga ne sitaani agabayo ku birungi kubanga n'abantu andi n'omubi bwagenda okubba n'ayitawo sitaani yamugema agenda bbe bwamala okufuna naye baza Katonda njagala ogere ng'omusamize saagala ove ku kibuuzo nakubuuziza obusamize sitaani yani sitaani gwe omwoyo omubi okukugamba nti kati genda okwata akaana ako bw'otaba na mwoyo mulala kugamba tokwata akaana ako n'abasamize bamanyi sitaani ali kunnyonnyola bw'otaba na mwoyo omubi genda okwata akaana ako bw'otaba na mwoyo mulala mulungi kugamba nti mama tokakwata kaveeko ng'ogenda okakwata ogwo omwoyo omubi baguyitaani ye sitaani wavaawa sitaani gwe mwoyo gwafiira dda mu ggulu ogusio gwe mwoyo gwa sitaani omubi nedda sewo anti sitaani sayogera abasamize bamanyi sitaani bamanyi sitaani abasamize bakuli ate sitaani ng'abasamize ye sitaani si sitaani ye sitaani singa abasamize bonabona singa baziruzira kubanga abantu ba sitaani ebikolobero bya sitaani bwe kibanga gwe mwoyo omubi ogambye gwava mu ggulu okusinziira ku busamize so obusamize bukkiriza nti waliyo eggulu ate waliwo takkiriza nti waliyo eggulu tewali bano bagaba teri eggulu waliyo jjana waliwo batakkiriza nti waliyo eggulu eggulu gyeriri okay kati mbuuza di sitaani oyo obusamize oba omusamize oba obusamize lwe busiba sitaani oli abakuyimbiriza nti sitaani bamusiba naawe ebyo byakuebyo ebigunji byodowulya era naagi yagambye talabanga ku sitaani ngeri gye bamusibamu talabanga engeri gyasibwamu ye tamanyi yakkiriza bukkiriza nti bagaba sitaani asibwa naye nga byakulimba Katonda tasobola kuva mu ggulu najja akwata sitaani ne bamegana buto mbuuza busamize kuba togatta Katonda ku busamize Katonda n'obusamize tebaawukana tomusamize nga sitaani tebaawukana obusamize ne Katonda kubanga obusamize tejja muwanga era bw'abanga amaze oba nga agenza ogamba nti kati Katonda agenda kukuwonya tejja muwanga yennyini ayogera Katonda Katonda ye tumuteeke abaavu waggulu yabaavu wa sitaani byonna ani Katonda bano abalaba baweriza babaka nga bwalaba Yesu nga bwalaba Nabbi Muhammadi nejja muwanga okitegedde bonabonakulevo ya Muhammadi ani muwanga ne Yesu ali kulevo ya muwanga kubanga n'okumulanga yeyamulanga kakubire eddala katudde muwanga yenyini yalanga ne Yesu ngajja alright kulikayo mukuumulamu okwo program nze nga bwendaba abali ku Impact FM twongera okubaaniriza abakatweyungako nammwe abatweyunzeeko ku Dream TV kawungezaako olunaku olwaleero
waliwo omukutu omupya gwe twafuna ogwa 531 bw'obanga oli ku Star Times satellite dish oba olaba Dream TV wonna woli. N'olwekyo nkukubiriza ne banno bategeeze bw'abanga alina Star Times satellite dish ku channel eyo 531 tukkiriza nti tewali n'omu ajja kusigala mabega. Mwenna tugenda kubanga tutambula ffenna era gye tutannaba kutuuka mutuweeyo akaseera katono naye tugenda kubanga tutuukayo kyekimu ne ku mukutu gwaffe guli ogwa Impact FM. Nammwe tujja kubanga tutuuka yonna kuba embaale gye tuli Busoga gye tuli Masaka kati ebitundu ebisigadde nammwe tujja kubanga tujja. Ole we twakoma omusamize abadde aggusa nsonga ye naye kulemye omaliriza kubanga sitaani gw'onnyonnyola onnyonnyola sitaani w'abakristaayo toli mu kunnyonnyola bo bwe bayita sitaani so si owammwe mu abasamize. bannange ekigambo sitaani n'ekigambo katonda ebintu ebyo tewaliiwo oyo byawukanya mu mannya. bano balinga abagamba nti waliwo amannya ga katonda. Kwatirekao omuwabula kikyamani ng'abazungu tebannajjawa ekigambo katonda kyaliwo ne liiso ddene gulu ddene wabula ekigambo sitaani tekyaliwo ate ng'obusamize bwaliwo. kati bali ne bajja nga basonga kaakati bano abazungu n'ab'eddiini ne bajja ne baga abo bye bakola bya sitaani bamuwanga sitaani baani kati twagala omukulu ono atubuulire balina sitaani bamumanyi yaani nga tannyonnyodde waabakatuliki nga bamunyonnyola waabapotonge bamunyonnyola ono bamukuliza mu buprotestante kati annyonnyola protestante. kati kankubuulire kino ebintu ebimu mwagala nnyo ogamba nti gwe omuddugavu omuzungu akusomako nga gwe sitaani okitegedde kakati gwe buli muntu ekintu kyokola gwe bakifuula kya kizikiza gwe sitaani. Kakati ffe ne tugamba naffe batusanga tulina katonda waffe okitegedde kati nga ne sitaani era yali akema abantu obudde obwo nga katonda waali babasanga mulina katonda wammwe ne sitaani ng'era akema. yani oyo kati mwali mumuyitanga mutya eyabakemanga yabanga muate nange zamutegeero nemanyamanya ndiesitaani nange nagenda okula obusamize buveemu buvi kyekitambo takimanyi kyekitambo ekitambo teriyo wekigira mu ssanyu ekitambo nga kigaba n'abaana nga nogaba kigaba n'abaana ogamba Zambia so kitegeeza obusamize teri sitaani ate muddamu okwogera kibata sitaani kati bano we bana abannyonnyodde ne bakizuula nga ekifaalu ye majiini ge mayembe kati amajiini ate oyo walumbe tane muni yakola mirimu gya katonda nawe yumaye gekola mirimu gya katonda yusi sitaani kakati okitegedde obufunze tetuzudde obusamize teri sitaani tebusamize tebumanyi okay ayinza okubanga gyali olwokuba tamumanyi kyogamba nti ebibi tebyakolebwanga n'ebirungi tetukubuuza ani bagambanga ebibi era omutima gwabangawo genda tutemu omuntu ejambiya ogwo omutima ogwo ye sitaani omwoyo omubi ogwo kibuze bawuliriza omwoyo omubi ogwo gwe gwabanga sitaani era ogwo omwoyo omubi ogwo ye sitaani. Kiriza ekigambo sitaani okiwuliridde ku bannaddiini njagala mbuuze tokiwulidde mu basamize amma abasamize abali eyo mutuyaye mumbulire sitaani yaani emmandwa kawemuzi ejja lwaki ekigambo tekinaba kujja
abo baba balongo naawe kuba kumala balongo yotawa sitaani giba mikolo gya balongo bali bajja kumpa namba ku screen yiyo kweri bajja kubanga era babeera bayimba ku kiri kyenyini kya balongo kiba kiyimbibwako kiba kitendo kya balongo tibinnemibitya gambe ndi omutima ogwo mubi. Twasoma Yobu luli essula esooka omutume wa Kristo Dr. Joseph Serwadda ne tuvaawo nga tukizudde okuva eri abasiraamu nti naawe wennyini Allah ye yakkiriza Seyitaani eno okulumba Yobu n'emukola byonna bye yamukola. Era tukiraba nti Allah yakozesa. Lwaki ogamba Allah ng'ate osomye Bayibuli? Allah ne Katonda banjawulo. Kyatulenga Bayibuli bwekyogedde. Allah ne Katonda banjawulo. Si banjawulo. Allah yakkiriza. Allah yakkiriza. Katonda gamba ndi Katonda yakkiriza. N'atuma Sitaani egende wa Yobu lwaki omufuunulira eno kubanga kyemwagamba kubanga ekibuuzo ekikulu ekyaliwaawo nti Allah ne Sitaani eno bamikwano bazanya babeerawo ne bazanya muko katemba. Katonda wa Bayibuli ne Setaani bazanyawo katemba banjawulo. Allah ne Katonda wa Bayibuli banjawulo. Bwe twagala okitwala bwe okitwala bwe twagala okisoma kuba oyagala okitwala kiki ekituufu Allah ne Katonda be bamu babanjawulo okusinziira ku ntegeera yaffe. Gwe singolinge kubanze siriimu okusinziira ku ntegeera yo. Kati soma Bayibuli. Soma kyegambye egambawo Allah. Soma andi ndaga Katonda Allah kaya zira abaana ba Allah bwe bajja okuŋŋaana kaya zira bikazina atera ate ffe eno tukipurayizinga mu busiraamu khairihi wa sharrihi min Allah. Kati gwe soma Bayibuli ne Seyitaani min Allah. Akkiriza Allah tetunaba kubuuza kibuuzo. Allah ye yasindika Sitaani era yamusindika. So Allah okusiba Sitaani mu mwezi gwa muwogo gwa Ramadan n'amala n'amuta nga mugumaze abeera mu katemba. Era lwaki amuta kukola ki? Kati yamutadde kukola ki? Wagambye wo yakatadde ka Sitaani akako yakatadde kukola ki? Tukeekuume kubanga tukamanyi nti keeka tujja ku mulamwa ogw'okusinza Katonda omu. Era kati guno omwezi omutukuvu gwe tubaddemu ekimusibya tantala okukwata ku muddu wa Allah asiiba omwezi gwe ogw'obwakatonda gwa Ramadan. Banga omwezi gwa Ramadan sigwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwezi gwa tukusiba ku lwa Katonda. Era ne tubanga tutandika okunirira olunaku tusiiba ku lwa Katonda. Era n'okusibuka tuba tusibuka buli lunaku tusibuka ku lwa Katonda. N'olwekyo omwezi gwa Katonda teguzanyirwako ogwo okubanga gwa subhanahu wa ta'ala n'olwo kashetani kalina okusibwa nga ye bwe yateekawo okukasiba. Abeera gamba takasibye era kalibadde katojja ku mulamwa mungi nnyo netuva kugira tugenda twekweka eyo netulya emmere netwekweka eyo netukwata bannaffe mu ngeri yaffe eri bannaffe bamaama netuba nga emitima gyaffe kaba tekaliimu giba migonvu era giba mikkakkamu. Naye haziri olusaago bwe kaba tekaliimu emitima gyammwe giba migonvu ya mikkakkamu. Bwe bakata nga gikaluba. So Allah ayagala emitima gyammwe nga gikaluba okusinga nga migonvu. Emitima bwe giba nga migonvu tusiba ku lwa Katonda era tusibuka ku lwa Katonda. Kasitaani ako kaba tekaki. Naye waliwo ebintu bibiri. Shitaani
eri shaitani wa shayatini, eri sitaani n'amasitaani. Sitaani ye shaitani arrajimi, naye ate shayatini bwe busitaani. Kale busitaani buno bwo Bote busibwa oli kaŋŋaŋa. omwezi gw'okusiiba baddira kaŋŋaŋa shaitani eri. Naye buno buhannasi baba buyita buhannasi obubeera mu bantu. tusoma mu surati kul auzu birabbi nnasi maliki nnasi ilahi nnasi min sharri waswasili hannasi. Oyo abalabankanya mu mitima gy'abantu bakayita buhannasi obwo bushaitani. Liri kaŋŋaŋa liri shaitani Lyebasiba. bushayatini buno buhannasi obwo busigala mu bantu. Era kyovala nti obanga obadde osiibye munange owuguka nga kahannasi kazze era n'okulayo ku kyonoono. Kyova olaba nti buli lunaku olw'ekusiba tubadde mu kwegayirira nakwenenya nnyo mu maaso ga Katonda, kubanga ibuni adamu hatta omwana adamu kaŋŋaŋa n'obutono kati buli mukola obutono obwo kuba naye enkulu bagitadde bukaŋŋaŋa bugamba nti mukama waffe akomyewo era tutandikire we twakoma. Kyova olaba nti kakati nabagamba ku luli nti mulimu abaga nti tompa kyakunywa kyonna linda ekisibo kiggweko. Kakati bwakomawo ekibo kiggwako ne buhannasi nelinga abaana bange bakoze nti tukomyewo, tandika kwenda, tandika kubba, tandika kulimba, tandika kuyisaawo. So ekikolwa kino Allah kyakola n'asiba kaŋŋaŋa buno butono bwanasi n'abuleka budigide tebusobola kuwangula bo bweyagale. Oli kabira omunene wabamukoze kabamututte era bwesigala naye era bugiramu musaru Ramadhani oyitira omusajja n'oyitira n'ogenda mukamuno musaru Ramadhani nobba n'okubba olinde n'okuyisawo n'oyisawo buhannaso bwebukola ki bweba bukutuusa alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannasi. Obwo obulabakanya mu bifuba by'abantu ne mu mayembe sitaani era nabweka waguza era buno buhannasi buno era bwaguza amayembe fi suduri nnasi min aljinnati wannasi, mu mayembe ne mu bantu. Obuntu obwo sitaani obwo nabwo Katonda tusaba amayembe amakkiriza sitaani galumba owulidde era busitaani buyimba amayembe amakkiriza oba makazi oba masajja nago negakola ensobi. Kyova olaba nti alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannasi, oyo alabankanya mu mayembe ne mu bantu mu bifuba by'abantu wano. Allah bw'abanga azannya omuzannyo ogwo tugambe nti mukwano gwa sitaani. Kakati sebo Allah mukwano gwa sitaani simunakatemba sinagamba munakatemba ate omuzannyo kuba kukola kuzanyirizi. Katonda si kazanyirizi bannange. Katonda abanga amaze okugoba sitaani buno busitaani tebuba bukazanyirizi bwa Katonda. Katonda talina kazanyirizi ne sitaani bannange. Katonda oyo oba Allah oyo mukwano gwa sitaani yali mukwano gwe kabula nga tatandaba kukola ki kujeema bwe yalagira okuvuuna makulu Adamu. Yali mukwano gwe era nga kalabalaba mu ggulu. Omukwano gwafa kaseyagaana okuvuunamira ku lw'okutonda omuntu Adamu. Awo omukwano negukola ki negufa ate nako nikeewaana tinga gwongobye mu ggulu kaŋŋende ku nsi nkibakole. Naye bwe nawuliddemu ku Yubu wano ogamba nti omuddu wange Yubu oyo Allah aline sitaani banyumyamu. Kakati awo ohazire kati okyogere olusaago olwaliwo wakati wa sitaani ne Allah kubanga yagamba nti sebo te bwoba nga nolyawo osobola okugenda abantu bonnanye bakujjako naye nakati omusajja wange Ayubu tosobola kumuzijjako anzikiririzaamu nnyo. Kakati bwagenda okuziikirira Ayubu n'amukwatako naye ku nkomere Sayyidina Ayubu yagamba ti lwaki ono okunkola bw'ati okunsindikira omulabe ono. Kakati awo oli kalabu agamba nti sitaani Rasulullah Yubu yayomba n'agamba lwaki ono kyankoze okunsindikira omulabe ono sitaani okunkola bw'ati. Tiyakyogera nti sitaani wabula yagamba okunteekera okuntumira omuntu ono okunkola bw'ati. Kakati Katonda n'agamba va ku Ayubu era Ayubu okuwonako kwonna rukula yannyika amagulu ge mu mazzi n'anaaba amagulu okuvaamu obulwadde bwonna ne bukola ki ne bumuwonako. Naye nga dda waliwo olusaago wakati wa sitaani
ne subhanahu wa ta'ala. So kitegeeza Allah asaaga. Koko kaali kamumanyi. Ne kitegeeza Allah asaaga. Yakagera ne kamulumba era kamulumba emirundi ebiri. N'agamba sebo Katonda wange wagamba nti bw'olibanga abantu bagenda mu muliro bagenda muliro otye naye nze kale kangende nabo muliro naye olunaku olw'enkomerero nga lutuuse nze ndivaayo bo bagende muliro nkomewo mu ggulu. Olusaago olwo lwaliwo nze ndivaayo nze mbeera eno bo bali bakkirire olusanga nti sebo naawe n'abakugoberera bonna genda kubabunduggula mu muliro oguluma. olowooza si lusaago lwaliwo naye kati wano si luswago luno olwokuga nti esibidde kamusibemuko ate kamulengiteeko kati ate olusaago olwo olw'okusiiba manya okusiiba si lusaago kubanga okusiiba kwo omwezi nagamba gwa Allah tozanyiza ku kigambo kya Allah tabuuza mwezi nti gwe kusaaga abuuza mu mwezi ogw'okusiiba Allah addamu n'asaaga ne sitaani n'amusiba mukko mwe mumala okusiiba era olumala ng'amuta ng'owo we yamutadde kakati bw'aba amuta tekuba kusaaga okwo kugamba kiba amuleka nga bwe yamusuula ku nsi kuno amuleka nga bwe yakola ki iskutu soko sike amuleka nga bwe yamusuula buki ku nsi kuno naye olwokuba nti guli omwezi gwagwana kubwa Yesu subhanahu wa ta'ala nanyini gwo tegwepakirwa mu shitaani. Makolo obuuza ki ekitegeeza nti Kristaani ayambuka mu ggulu wayagalidde ate nadda ne ku nsi sitaani nga bwakise sitaani abuuza owulidde wayagala wabuuliza ayambuka mu ggulu owulidde wayagala wabuuliza bwe yali ayagala obulamu bwa Yobu era yabuuzabuuza sitaani manya nti alinga nayo rihu alinga mpewo si basharu si muntu seitaani eri shamuru esobola okubuna wonna nekola ekigambo ate Allah ali fauka shamuru ali waggulu w'ebibuna byonna kubanga ye Katonda ali shamuru fi samawati saba walarina saba waliwo sitaani watatuuka waliwo sitaani watatuuka nga Allah yayituuka n'ayitawo kakati Allah nkubuulirewo kyemwagala okuleeta seitwani ombuulirawo ng'omusiraamu seitaani mukabuyonjo ebeerayo Allah tabeerayo oyo mali kulya nam aula sheeka atubuulire sheeka atubuulire kuba twagala kumanya ku sitaani eno ekwatibwa n'emala n'eteebwa ono akwata n'ono gwe batadde ani alina amaanyi akwata yaba n'obuyinza obukwata era n'obukuta naye ng'ono akwata alina waatatuuka ono gwe bakwata gyatuuka. Ekibuuzo ekyo tekiddiddwamu bulungi. Ekisibisa sitaani bantu buteekwasa nti yabadde muti yankemye ekibi kyaguddemu bakimuvunaanire naddala mu mwezi ogwo kati era Allah kyava agamba nti sitaani amuteeka ku njegere kati gwe ogenda okukola kyonna kyokoze mu Ramadhaani kiba kikyo nze kwe kuddamu kwange shamuru ya Allah kakati bannange ekigambo kya Buzakaya kikulu wabanga Katonda shamuru twaje ali shamuru wonna mu nsi agenda kuddamu Katonda bulijjo nkibagamba tifu abasiraamu abakkiriza tulina ilmu fikihi tetukkiriza Katonda kubanga olwokuba ali shamuru ne baiti hallahu kabere nga ali shamuru tetujja kukikkiriza ekyo ilmu fikihi tetujja gigamba obuuza agirwowa obuuza sheekh Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuntu yenna bw'abanga azze okuwa obujulizi ku benzi ateekwa okuba nga yalabye akafumu mu bwino ekyo kati seeka kyoyagala okubuusa Allah subhanahu wa ta'ala nti mutoyi tabeerayo bw'oli gwayo
takujeeyo Somo kakati Hajirubowa musiraamu abuuziza ekibuuzo naawe oli musiraamu nzimanyi mwana omusiraamu omuwano abuuziza ekibuuzo ate ekiwakanya ilmu fikihi nga Katonda agambye nti envunyu yaziriisa va mu kugamba nti yazigabirira wabula envunyu zibeerawa zisabusolo envunyu zibeerawa zibeera mu kabuyonjo Allah aziriisizaawa azijjayo n'aziteekako ku mabbali ne zimala okulya n'azizaayo oba n'azisindika olw'amaanyi ge munnange nga bw'alina amaanyi audhu billahi samiun alim fena tufunze sitaani audhu billahi samiun alim astagfiruza astaghfirullah Allah bw'atandikidde kubanga naye gyali muki mutoyi Allah gyaliisiza envunyu bannange bakadde abalokole bwe munagenda n'ebyalubowa ebyo mbagambye irimu fikihi yalubowa yagisudde wali kakati bwasula irimu fikihi ku Katonda bannanda bagamba Allah alishamuru naye wali akoma okusinziira ku sheekeza yako hajirubowa talina waakoma wonna abuna Allah abuna wonna Katonda ayinza okuba nga mutoyi tali amagena maani kale so nze nyina abasiraamu babiri mu nsaasire mulanzi kambuze ekibuuzo osobola okuba nga oli ku musalaani n'ogamba yesu beera nange ng'onewekama nabakiba kiganya ogamba subhanallah ate kwolwo omusalaani bakuliisiza byotasuubira kukyali waggulu njaga banadini bano banyinyonnyole ye sitaani bwayagala okugenda mu ggulu waggule ne bwayagala okuka wansi nga yakabusi kubanga mugambye wali nga owejjokolera kakuyambe musome mu yubu nemugamba ti yubu sitaani n'agende wakatonda n'atamba n'agamba nti ati njayakwala mumusajja wono yubu mukwatemu tegede n'amuta genda kuddamu tofaayo njagala mundage bulungi awo sitaani abakuyambe owejjokolemu omuzindalo ssebo neyanza nnyo neyanziga okumpa omukisa guno njagala ntegeeze munange sitaanule omusamize nti kyetuyita setaani njagala akitegeere ye mulabe omulabe wa Katonda gwe mwoyo omulabe wa Katonda kakati n'alyoka naffe ajja gye tuli n'atukolako obulabe era ekigambo setaani kitegeeza omulabe era omukemi kakati setaani bwe yagobwa mu ggulu kubanga yali malayika mulungi n'atuuka ekiseera n'agobwa muki mu ggulu n'asuulibwa ku nsi teyaddayo bakankusomere owulirize naye kakati ne bwe tusoma mu yobu bwe tusoma agambye bw'ati olusooka awo olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama. Baani abo? Sokoleko n'okubuuza baani. Mu ggulu babalayo ennaku. Ate ffe tumanyi. Akuŋŋaana kuli mu ggulu oba y'abaana ba Katonda bali mu ggulu be baani abo? Ebyo n'otusooka okubyebuuza. Yes. Baali bantu baali bamalayika otyo baali ki baali bantu bamalayika abaana b'abantu otyo bwe baba bali bantu ekyagaanayo Yobu kyali ki ng'ate ye musajja omutuukirivu ku nsi eno gye tutandikidde ng'ali ku nsi
ekitegeeza katonda bakuŋŋaanira ku nsi si mu ggulu katubuuze bakuŋŋaanira ku nsi kakati olaba eriyo si mu ggulu ate mu maaso ga mukama amaaso ga mukama ali Shamulu yenna otyo ali Shamulu wonna naye baitiikama tetukkirizayo so nawano wetuli ajasobola setaani okubuulizaawo rajawo ebigambo ebyo waliwo katonda saawa zi kaakati mu Isaaya wagamba watya muggulu munonyayo ki nanti wuliriza Isaaya 6:6 aga nti eggulu teretulaba ntebe yaani yabigere ntebe ye ensi kwateka ebigere kakati waliwo ennyumba bwe bamuzimbira mwaja saagala ombuzibuzi mwobula kubanga dawali wayuyubu obodda kuyubu wali bakugambye saagala onyumye saagala yakunyumya bunyumya biibino bwe bigambye ebinyonyoka bisomawo nti awo lwali lunaku lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne Setaani naye n'ajjira mu bo oli kyabuuza nti agendayo mu ggulu bano baali luddawa nti mu ggulu bano abaana ba Katonda baali luddawa baali mu ggulu mu maaso ga mukama mu maaso ga Mukama gabeera mu ggulu wokka baganda hale kati gwe bwogenda kubawonya bwe wagenda mu nnyumba ya Mungu eri ku Kaaba wali mu ggulu oba wali mu jjana nali ku nsi tewali maaso ga Allah nali mugenyi nawe yali na mugenyi we kakati ti Setaani bw'abanga amanuvalize n'atuukawo najjirawo kimwetagisa kumala genda mu jjana olunyiriri olwo kandugatteko olulala moderator nzikirize awo otegedde bulungi musamizi lwe lumu tukyaliwo otegeera nawe wulira nsoma Bassekabaka ekisooka olunyiriri lwabiri essula ya 22 olunyiriri lwabiri Mukama n'ayogera nti ani anaasendasenda Akabu ayambuke Mogisiriyadi agwe ngali luddawo n'ayogera bw'atyo omu n'ayogera bw'atyo omulala n'ayogera bw'atyo awo ne wafuluma omuzimu omuzimu si ye Setaani eddala ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze naamusendasenda omuzimu gwajja baali ludda yabagenda mu ggulu muggulu bano batusobedde tumanyi oba baali mu ggulu Akabu yali luddawa okusendasenda Akabu omuluganda ne gujja kusendasenda anti bano bali mu kuteesa mu maaso ga Mukama mu ggulu ono tekiraza Lamosu Giliyadi kiri wano oyo gwe bagenda okusendasenda yali eno kati kambuuze waliwo kamale Mukama n'agamba omuzimu nti onoomusendasenda otya bali mu ggulu olwo katulabe anti agambye omuzimu ne gwogera nti naafuluma n'embeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna gwofuluma kuvaawa si waawano nedda kigambibwa kiti olwabiri lwagambye ani atisendasenda ayambuke Lamosi Mogisiriyadi agwe Lamosi Giliyadi kiri waggulu kiri wansi bunsi kati ate bayinza okuga nti yambuka ng'ova mu ggulu ate ne baga nti yambuka olwo bagamba kukka naye wano bamugamba yambuka kitegeeza baali wano nga bali mu kiwonvu somewhere yambuka ne Katonda waali ku nsi okamatidde tuyinza gamba ngaova mu ggulu ate kati twambuka kugenda mu nsi nga tugenda ogendako ne Setaani wano mubibuuzo by'abantu waali wano banaddiini mutubuulire mwe banaddiini namwe mutubuulire Setaani mu bukristaayo bwammwe asibwa
era Katonda amusiba owamu wa Bayibuli amusiba atya amusiba ddi yali amusibira lwaki nze okusinziira bwe ndaba amusibira wano ku Yobu ne bwenjigiriza sirabawo sitaani bwasibwa wano kubanga sitaani bwe yamala okugobebwa eno yasalirwa musango era Yesu bwe yali agenda okuwandiikibwa yagamba nti omukulu w'ensi eno omusango gwamaze dde omukola ki saliddwa omusango okumusinga kati situlaba bwasibwa Pawulo bw'aba ayongera okwogera ku bwakabaka bwa sitaani eri ng'agamba nti alina n'emitendera alina ab'amasaza alina ab'obuyinza alina emyoyo emifuzi naye tetulabawo wonawona we giri nti gisibiddwa nti amaze okusibwa kubanga ne kakati akyakola ku nsi kuno ye omusango nga gwamukola ki gwamusinga dda kyova olaba nti wano Peetero Peetero wano yagenda n'agamba bw'atajja kwegaana Yesu naye mu ssula ya Luka 22 awo Yesu n'agamba nti Simoni Setaani ansabye akkirizibwe okuba we wammwe ng'eŋŋano naye nze nkusabidde gwe okukkiriza kuleme kuggwaawo era gwe bw'olimala okwenenya onywezanga baganda bo kyokka ate nga mwayogerera ebyo Sitaani yennyini yali ali ku nsi nga kugenda musango kumusalira n'olw'ensonga eyo sirabawo njegere nze nti omukolo ati aba amukutte kyokka eno Peetero mawandiisi abala Peetero yamugamba tujja genda ffenna naye Peetero kyobulaba bwe yajjukira ng'ekyokwegaana Yesu amwegaanye bwe yamala okuzuukira teyamusalira musango nti lwaki wanneegaana yakimanya nti yamuyamba kubanga olwedde yamusalira omusango Setaani n'olw'ensonga eyo nze mu ndaba eyange n'enjigiriza nga bwe ndaba mpozi eyinza okuba ananyambako omulala nze ndaba Setaani talina njegereza Yesu yasalira Setaani omusango nga Yesu gwe bakomerera makolo gambye tunula mu kamera nti Yesu yasalira ani Setaani omusango nga ate Yesu gwe bakomerera ababyagala obulimba kata Setaani yasalira omusango mulangira Kaaya weewaawo akasamize kano musamize alabika ng'ayogera ebituufu amatuufu g'abantu abalaba ebintu awo bw'atyo bw'alaba naye ate tubaakokko endaba esukkaawo yes Setaani wali mu lubereberye oga nti ezadde ly'omukazi oliribetenta ekisinziiro naye naawe oliribetenta ki omutwe lirikubetenta omutwe lirikubetenta ekisinziiro naawe oliribetenta omutwe webale kaakati ezadde ly'omukazi ye Yesu Setaani andireri omukazi yamuzaala era wali kumusaba kyavamuga nti mukazi tugibuuza Setaani tugibuuza Kurani taata wa Yesu aliwa ku nsi kuno temulaga erigamba nti Isa bun Mariam zadde lya mukazi ye Yesu kati mu kye bayita okubetenta ekisinziiro bwe kuba ku musaalaba okufa kwa Yesu ili mu fikiri munahisu atakikugamba ng'ekyo obikuliddwa tulowooza nti biba byabasomi buti omunahisu atakikugamba ng'ekyo sebo naffe tuli banahiswa kaakati kyekiri musamize kyatalaba nti omukusalira okufa kwa Yesu Kristo nga bamukuba n'afa yalaba Setaani abetenta kasinziiro kumba ate okusinziira mu kugeraageranya obuyinza bwa Kristo bw'alina ku Setaani kategerezaako kati embeera eno yali yakuba process teekateeka by process buli kimu nga kirina kujjira mu budde bwakyo mu budde buli nga Yesu tannakomererwa ku musaalaba Setaani yalina
obuyinza obwa Adamu okufuga ensi naye nga bw'ofuga ate ne mu ggulu okiika kategedde bw'agobwa mu ggulu n'asigala omukiisa ate atakiika ntegeerekeka kuba tulina ono abakiise abatakiika mu palamenti naye n'asigala nga mukiise atakiika z'abaana ba Katonda alumba olulukuŋŋaana n'agiraagira naye eri nga mu ggulu takola ki kaakati setaani Yesu bw'amala okuwangula n'afuuka omukiise omuwolereza waffe mu ggulu kyova olabaffe abakristaayo kale kaŋŋanyiganzi nsaba mu linnya lya Yesu kuba ye mukiise wange mu ggulu kati mu kiseera kiri nga setaani akyali mugundi akyalumba enkuŋŋaana za Katonda yasobola okugamba Yobu ne Katonda nga talina kyakkola imukiise n'ayogera naye n'amukema n'akola ki ebyo byonna byali bikyasoboka olwaleero ebitakyasoboka kubanga ebikwata ku nsi fayiro zaffe Yesu yazikola ki yazikwatako point of information Yesu yazikwatako olifawuka oba nze ndi kati mu mizomo giri fawuka soko ne haji kasoka yogere haji kasoke haji owa information ki sebo Allah yatugamba nti sitaani addayo buli kiseera mu ggulu era kibona omu gwe tulaba ababa bamukasukiridde ebitawuliro kati kibona omu takyalabika akati oyo Yesu yamwogerako yagamba naba setaani ng'agwango ku myansa kwaki bwe yagwa omulundi kibona omu tamulaba kibunoomu is part of us oyo munabwewula tojja musobola eyo kimu ku bitundu by'ensi olika akwongereko kale yongera buuza nzija kubaddamu owa information oba ajagala kubuuza nakuyiga era olwaleero mpudde kipya Yesu yaliwo ne kukubetentebwa kw'omutwe okunaabeera n'ekisinziro kinaabeera yaliwo Yesu kyobadde obuuza n'abatuuliza wona ne Bible studies simanyi wano mpulya wano Bible studies yateekawo babiyigiriza bwe bityo simanyi oba gy'olaga bulijjo tebabiyigiriza kaakati kati nga mmaliriza kaakati bw'amala okuba bw'ati setaani alina olw'okuba yali agamba nti abantu bonna babe Katonda mukyamu omuntu akubeera ku opposition yaba sitaani wo olwaleero kati we twogerera aliko ku Museveni yani ye Kyagulanyi sitaani wa Museveni Kyagulanyi kuba ye muki ye raivo we ye mulabe agalo mubetente kisinziro kyobalaba Kyagulanyi n'abagoberezi babadde ne bagamba pulezidenti wange nze gwe mmanyi pulezidenti wange n'abasitaani baga ffe Katonda waffe sitaani gwe tumanyi kaakati kyava abeera na bino mu Befeso essula 6 tokubye nnyo sinakuba nnyo ogenda somawa Befeso 6 kandawo oba amagezi gaze wa makolo anisitaniwa mu abasamize 10 makolo kandawo oba amagezi gaze makolo anisitaniwa mmwe ng'abasamize omwoyo omubi okugamba nti genda okwataka katusome agamba bwati omutima omubi ogukujjamu nga batugamba okwekuuma agamba mbabuulira mwambalenga ebyokulwanyisa agamba bwati olw'ekkumi ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge mwekuume mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za setaani kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino
emyoyo emibi ebyo setaani mama yabyo kaagati kyava abeera omukulu w'ensi eno yaani ye setaani abamu bateekawo subhanahu wa taala nabbi Muhammad nti yajja abalala nti nabbi Muhammad afuga abalala ensi eno ajja Walumbe. agambye nti omukulu w'ensi eno tumeggana naye paka lwenetuka ku nkomerero jajja muwanga tugoba mugobe ali mugoba nanyini nsi kale okay bakubuuza zisabusolo babuuza zisabusolo onyonyodde bakuwulidde nti Allah bw'asiba sitaani mu kaseera mu mwezi gwa talina wamusibira wano ku nsi wano sitaani oyo asulawa era bw'aba ayagala kuwaako emirimu gye gyakola agikolawa sitaani ng'amusibye Allah asibye sitaani omusibe aba asibiddwa mu kkomera ate aba akola ki aweereza buweereza message omusibe aba nga asibiddwa mu kkomera akuba kasi wabula ekifo subhanahu wa ta'ala kyasibiramu sitaani sikimanyi era sijja kukugamba nti amusibira mu lusenyi gundi oba ku lusozi gundi ye yamanyi amakomera ge gasibira mu ki sitaani sobola gakunyonyola nti amusiba bwati n'enjegere ziba bwe ziti wabula ffe tutwalira kigambo kya kusibwa kwa sitaani naye okugamba nti egiido oba egindi la wabula kyenjagadde okuyiga olwaleero era nja kukisa abakulu Yesu okubaawo mu kisinziiro kyokubetenta n'ekisinziiro kyokubeta omutwe Yesu eyo yonna yaliyo bana Yesu lwaki mumutira buli kantu kale anti ye byonna mu byonna oba tekimanyi Yesu ya Allah kalimatullah kaferulujja mbadde mbuuza abasiraamu nti bwe mwatugamba ku Sande ewedde nti Allah ye yatuma sitaani okubonyaabonya Yobu kyemugamba nti yatuma ne bateralisiti okutta abantu anti nabo basooka kusaala nga tebannatta bantu Agirubowa yabasooka okukiddamu bateralisiti bamanyi basiraamu ate bagee basooka kusaala kati akati ekitegeeza mu nsi yonna batresi bamala kusaala bakuyita kwamira batujju okwamira n'okusaala byanjawulo bamala kwamira ne balyoka beetulisa so Allah si yabasindika namaze okulaba abasiraamu abeetulisizaako bomu tebalina nsi gye baali bawambye ne bakyusa pulezidenti aliyo kati bo bwe banyigirizibwa babagamba beerwaneko mu ngeri yonna era kyova olaba oli yeekyawa neetulisizaako bomu mulala n'abalumba abakulembeze abo oba abantu abalala era ne babakola ebikyamu ogwo guba mutima gwa buntu sitaani yebeemukemye ani alagira sitaani okukema sitaani katonda yagiwa obuyinza khairihi wa sharrihi min Allah era agamba nti ajja bagezesa wannannyini yagitonda yabagikumamu omulyango genda omukeme ate mulanzi okyogedde nga nawe ogamba genda omukeme ng'otaddemu n'amaanyi gali Katonda amanyina gimugira tamupika tigenda okole bwotyo binakwa byampolampola naye netuukiriza baana bange mubadde mutya nsaba munyambire ddala baganda bange nange mbeeko kyenjiga ba Muhammadi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okutema sikitegedde badabuuza nze sikitegedde kino kansome mulala babi musindike message nga segereka oyo sheik aliranye omusamize kyategeeza Allah amanyi okuzanya ne sitaani
hazili nabagambye hazili olusaago Allah amanyi okusajja ne sheitaani olusaago olwo Katonda sitaani yasooka n'abuuza era nakibagambye nti mukama wange kwogera nawe ngayogera kubanga tajja kubadde nga tatuuse mu maka gali oba ku alusi ye yekitiibwa nga ye bw'alisa muli wonna nikwati sitaani asobola kugamba Katonda wange nga nze bwangamba nti nja kuyingira omuliro naye ti enkomero bw'erituuka nga nze nvaamu nga bano bakkiriza namugamba era naye tagambye nti bagenze eri embuga ku alusi ye Katonda watudde walikaya wosomye watatuuka ku alusi nti Allah nakkiriza setaani agende mu bulamu bwa Yobu kati onaabuuza Allah ne sitaani bakwatagana bakwatagana bebamu Allah ne sitaani bebamu yomu so si bebamu yomu Allah ne sitaani bali omuntu omu bakwatagana Allah bode ngamba ti Allah ne Katonda Allah ne sitaani bebamu kati bakwatagana omukozi wa munno twalabye bwe badde tusoma nga tuwulira bulungi nti bwe baatuuka ng'omuntu ono eno gyali mu nsi gyali nga aweereza Katonda so si sitaani yobu era okuwakana ne kujja nti akukkiriza kubanga omukomekera nesimutuusaako bulabe ekitegeeza yobu yali mulabe wa sitaani aziweera azi mulabe wa Katonda manya sitaani yali mulabe wa yobu era mulabe waani wa Katonda namanga nti ono akutuusaako ebirungi kubanga kino yabaga nedda ssebo yobu atiira bwerere Katonda tomukomekedde lukomera okumwetooloola ye n'ennyumba ye ne byonna by'alina enjuuyi zonna owadde omukisa omulimu gw'engalo ze n'ebintu bye byaze mu nsi naye kaakano golola wali kukwatagana omukono gwo kiringa bwolaba tewali kukwatagana okusinziira ku bwekaaya akibuuziza basiraamu akibuuziza basiraamu tewali kukwatagana onyonnyola ndolaga tewali kukwatagana naye bw'abadde abawulira bannyonnyola alabanga Allah akwatagana ne sitaani kyavula ababuuza nti Allah ne sitaani Sheikh Abdul Solo bakwatagana babazannya namu basaagana hazi okwemulugunya kwa sitaani ne bw'aba nga ali wano Katonda abuulyabuuli sitaani byagamba ne wabanga era kyobola nti rujuma n'okumutuma amutuma mu Suratul Bakara ayati 12 agambye buli kaalo yateekako sitaani baatuma okiwulidde ekyo zisamusa abikulewo seka ajja kulaba Bakara yakumeka 12 katusomewo 12 munyingiridde obudde kale oba ogituuseeko 12 ginoonye nga bwensoma message egamba nti otuuse Allah ng'atuma sitaani eno siyeyo akagirimu aginoonya kale nze mutebi okuva ebunnamwaya mbuuza Sheikh Zisabusolo ekikemo kya shaitani omukulu ne kasitaani akatono abyawula atya tumalirize n'ekyo waliwo ekimu kyokka ekisemba tujja kuba tuva wano obyawula otya ekikomo kya saitani enkulu omunene omubedde kaŋŋaŋa oyo kaŋŋaŋa kikulindigula ekigwo ogwa oba oyagala oba toyagala naye kano akatono naye buno obutono osobola okuwangula n'otakikola naye kyasaitani enene eri kawabisi nekuba ekigwo ogenda okudda engulu noba ovudde ku Katonda wo owulidde naye bw'oba odda engulu gamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna kino kya Haji Rubowa nawulidde bwe kityo twateeka Haji Rubowa ekibuuzo kyo kino wuno agamba katusome ne aya ye yangwa era bwe tutyo twateeka eri buli nabbi omulabe okuva mu setaani ez'omu bantu abajeemu ne mu mageege amajinni
nga baweerezagana bokka na bokka ebigambo ebinyigiriza kungulu okugayaaza singa mukama wo yayagala tebandikikoze. Mu ddakiika emu yokka Allah asindika busitaani bwe. Mu ddakiika emu yokka nti nawulidde asomesa ng'agamba nti sitaani asula mu nnyindo z'abasiraamu era afuka mu matu gaabwe. Kituufu? Hadithi eyo sinagisomako. Sheeka mukulu yagimanyi. Kituufu Allah amini sitaani asula mu nnyindo z'abasiraamu era afuka mu matu gammwe. Okusomesa okwo kuli mu kutiisa bantu. Naye nga gyekuli nga musobola oggolokako n'osala solatul layili ey'ekiro. Naye bw'obanga otwagala kugira n'ofuluuta ngawo batugambira kuti mu matu g'abantu tosala kulya kwazinda ng'oli ayazinye bw'obanga sitaani eba yataddemu omukojobo gwe obanga kituufu sitaani akojoba mu matu g'abasiraamu n'asula ne mu nnyindo mwasula okuzuukako ekiro basaaleko bafune ewuzu bajjemu omusu. Katonda omulamu. Tweyanziza